Nze mukkiriza nkulamusiza nnyo omukwano gwange. Wali okitegedde nti ssente maanyi. Ssente maanyi agawedde emirimu. Buli lw'ofuna akasente ko nkukubiriza okakwate bulungi. Mu bungi bwako oba mu butono bwako. Lwaki? Kubanga buli lw'oddira ssente zino n'ozoonoona obeera oli ku maanyi gennyini g'oyonoona. Buli lw'oyonoona ssente obeera oyonoona maanyi. Kubanga amaanyi agazirimu gakutuusaako ebintu ebisinga by'olowoozaako mu bulamu. Era nze ntera okugamba abantu nti ssente bw'eremererwa ekintu ekyo Katonda y'abeera akisobola. Kubanga ssente yo yennyini tekola bukozi by'amaanyi, naye yo yennyini maanyi. Waliwo omusajja omu yannyumiza mukwano gwange, yaŋŋamba olunaku lumu yali awo nga awulira olusujjasujja, ng'olusujjasujja lumuluma, n'agendako mu kiriniki awo ewaabwe. Kati aba atuuse mu kiriniki bagenda okumusindika mu laabu, annyonnyodde omusawo bw'awulira, bagenda omusindika mu laabu bamukebere, ne bamukubira akasimu. Amukubidde akasimu nga accountant oba cashier mu kampuni emu. N'amugamba mwami gundi, erinnya sijja dikubuulira kasita nze ndimanyi, n'amugamba mwami gundi, munnange bu invoice bwo abakulu babusayininze era n'akasente bakafulumizza, nze nkalina wano. Olina waddembe okuyitayo n'okanona essaawa eno bw'oba osobola okufuna obudde. Amukubira ssaawa 2 nno za kawungeezi, nga nze mbadde nkyali mu ofiisi, so oli waddembe okkanona kati oba okkanona enkya. Omusajja annyumiza n'aŋŋamba bwe baamuweera amawulire ago we yawonera. Ekitegeeza in actual sense yali talwadde bulwadde, yali talwadde musujja, naye ebbula lya ssente lyali limulwazizza. Era olwafuna amawulire ago, eyali awulira empewo n'afunirawo ebbugumu mu mubiri, yenna n'awulira ng'ali okke, yaddayo buzzeeka nga tatutte yadde panado, ate n'obulwadde tebwaddira ddala. Enkya n'agenda n'anona akasente ke, kashiya n'akamuwa. Kati kyekugambye nti ssente maanyi. Omusajja ali alowooza alimu omusujja, naye omusujja tegwalimu, wabula yali yeetaagako amaanyi gano ge bayita ssente, obulamu butereere. Okitegedde mukwano gwange? Kati bw'ofunanga ssente toyonoona ssente, kubanga ssente maanyi. Ate ssente ezo z'olaba zirina entondo, tezaagala bya zireekaanira, tezaagala bya kuzikwata bubi, zaagala okuzikwata obulungi, zaagala okuziraga keya. Buli lw'ozikwata obubi zo zikuddukako ne zigenda ewooli anaazikwata obulungi. Kyova abantu bangi bafuna nnyo ssente ate ne batawangaala nazo. Era abagagga basinga bakugamba nti okufuna ssente si kyekizibu ennyo, naye okuzikuuma n'oziwangaaza awo we wali olutalo kalimanywera. Lwaki? Nti ssente zino ze tuyisa amaanyi ate zirina entondo z'otalabanga, nti gwe buli lw'ozigalabanja nazo ziringa bw'olaba omukyalo oba abakyala abamu oba abakyala abasinga nti bw'omukwata obubi ayagala agende ewa Katumba. Okitegedde? Siganga Katumba oye nkozeseza bukozesa linnya. So kakati zaagala ozikwata obulungi, zaagala okuziwembejja, tezaagala zijaajamya omale gazifulumya otyo, zigayi ono tanjagala amala gannejjako buli kiseera, kale kaŋŋendere ddala. Kyova olaba oluusi zituuka omuntu ne zimuggwerako ddala ne zidduka ne zigenda ewooli, aziwembejja, azikwata obulungi, azikuuma nga tayagala ziveewo. Kati awo we zaagala. So toyonoonanga amaanyi ge bayita ssente, ssente maanyi. Era bw'onookiteeka mbwongo obwo ne kinyweramu, ojja kulaba nti bw'onoobanga nazo bintu bingi ojja kuba osobola obikola, era by'olaba bikulemye omanya ebyo Katonda yakola ki? Yabisobola. Kasita by'olaba bikulemye nga birina amaanyi ge bayita ssente, fukamira ku mavivigo, koowola Katonda, awo yekka yaba asobola okuzannyawo. Okitegedde mukwano gwange? Nze mukkiriza, nkwagala nnyo.